Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Hello? Sebo jebaleko. Nze bampita Mukunja wa BTFM mu Ndobeso wano ku BTFM ekintabuli ky'omuziki mu program sisimuka. Nsanyusa okuwuliriza Mukunja. Kale Sebo. Njo nkuwuliriza era nga program zo z'okola zinnyumira. Nange ne nfubanga bwe nsula ne nnoonya akanamba ko nga nyina ensonga yange nga nange njagala okuyita mu program y'okunnyamba. Oyagala kujja mu program oba kukubira ku simu? Njagala kunkubira ku simu nga bw'otera okikola bwe mpulira bw'okikolera abalala. Kakati kiki buzibu ki? Nina obuzibu. Naye gwe oyinza obutabulabanga bw'amaanyi naye nze ku sayidi yange bw'amaanyi nnyo. Omayinza ndi musajja wa beekeri tukola mu migaati. Ku Masaka Road kuno. Naye nga bw'omanyi eby'emigaati tufuluma kiro. Ate era tudda kiro. Naye baŋŋamba buli lwenfuluma ate ne mukyala wange afuluma. Kakati ne nfunamu okwekengera afuluma abeera alaga walabika alina omusajja owokubiri ayinza okuba afumba mu mali abiri. Lwenfuluma baŋŋamba afuluma banneyiba mbanna akafuluma nga naye afuluma. Nalowoozaako kyekolera nkomewo mukwata ate omulimu teguŋŋanya kubanga ate nnoonya gwendekawo n'akola ki? N'abula. Kati mbadde nsaba kunnyamba. Kumunkemera kumungerezaako tulabe eddala ekintu ekyo akikola alina omusajja omulala oba kituufu bwenvaawo afuluma kuba simukwatanga nti okuteekawo ensasagge ewaka oluusi bayinza okuba bano bannayiba nga mpalana. Kyembadde nsaba onnyambe omukubireko. Kati gw'oli luddawa? Nkyali ku migaati bwenzija mpumulamu essaawa nga 2 ate bwe buzibeera n'enfuluma. Kale kakati omanyi kye tugenda okukola? Kati nange olwaleero njagala onnyambemu ekintu kimu. Gwe weefunira obukakafu. Ate ntya ngenda kwefunira nti obukakafu nga nkubye kunnyamba Mukunja kinkolere. Kati lindako. Guno omulimu ngutegeera okusinga. Anti kakati ate gwonjigiriza. Akati nyamba muganda wange nyamba obulumi ku mutima. Kyeŋŋamba nti ogenda kukola bwoti. Sebo. Mukwane ngenda muteekako. Gwe mwennyini bbaawe mpozi yaani? Ihasfa. Kakati gwe mukwane omugambe yakuwa ate ogendako mu katale. Eddoboozi lyange talitegeera. Nange njagala okozesa obukugu. Kanzikakkanemu. Kozesa obukugu ate ogendako mu katale ogula ebintu. Agenda mu katale yekolera shopping. Kakati omanyi kyokola mugambe ennamba yagikuweera mu ki? Mu katale. Mukwane beerako. Kale. Ate totya guma. Sisobola kutya oli mukazi wange ate mutyako. Anti totya njagala oyogere n'obuvumu ng'omukwane. Kale sebe. Nze mpulire. Hello. Wange. Yebaleko nnyabo. Kale, jebaleko sebo. Kale nnyabo. Nze Medi wano mu katale oba okyanzijukira wawe ennamba yo wano oze okukola shopping mu katale. Medi. Ennyabo. Ebe mukyala Hasifa. Nze Medi wawe ennamba yo wano mu katale. Obadde ogamba otya mukwano? Anti ngabe nali nkugambyeko. Badde njala tufunewo obudde.
nkutwaleko awutunira kuba simanyi baawo oba budde kibwate wangamba tatera kubeera biseera ebisinga obungi obeerawo obufuuka naye kati kizibu nze okutegeera obudde baawo bwatabeerawo kujjako nga bukungamba olwokuna lwalikola sawa nga mmeka kuba kati nze sijja kukola olwo olwokuna ddo mbanyinoddomyusa mba sijja kukola naye ate sawa nga mmeka olowooza sikulwayo nnyo nange mba nsobola okufuna obudde naye nga tekisobola kusula bweru nange ekyokusula ebweru sikisobola tokimanyi nti nange ndi mufumbo nange era mba saagala byakusula bweru oli mufumbo kati nze noonyako ki kyogamba kati gweobadde oyagala kwagala neddala nemmako oveeyo kuba naawe oli mufumbo nange ndi mufumbo bintu jakiti byakwenyumirwamu lwani yagamba nti ndi mufumbo toli mufumbo mbuuza gwani yagamba nti ndi mufumbo nedda nze engeri gye nnakukwanamu n'endabika gye nkulabikamu n'engeri gy'okolamu ebintu shopping wandabikira nti oli mufumbo anti gyetera nange emisana mbeera nkola naye ekiro mbeera nsobola naye nga sikeesezaayo olwokuna oba ku lwokutaano ku lwokuna oba ku lwokutaano kati ndowooza tukikolera eddala lwakutaano olwaki kale kankole enteekateeka nja kuba nkubuulira noonye akafo akatuufu mwe tusobola okugenda ne tunyumirwa olinawo pulaani endala pulaani tujja kuba tubyogera kubanga nze njagala gye nkwagalamu saagala obeere ng'osula nagye simanyi tujja kuba tubyogera kasita tugenda kusinkana Friday eno naawe omazeemu n'amaanyi amaanyi gakuggweramu bwerere enteekateeka zonna zigenda kubawo kasita tugenda kusinkagana olwokutaano tekankole enteekateeka tugenda okugenda nga tewaliiwo omuntu yenna asobola tukulaba omanyi nti saagala ontuuseeyo jukira kinya mwenge oba olinamu ku ssente yatuuka okwebuzaabuza kola ki agala ebintu nga byalaali onteekemu ku ssente nkugambye nti tukolere eddala Friday tuleme kikola lwakuna tusobole okunoonya ekifo ekikugyamu naawe ojja kwawulawo oba omuntu ono wa ssente oba si wa ssente gwerinda lwakutaano njana kufunira akamotoka akanaakupiikinga tujja kuba twogera ogwo mpiikinga waka mulimu nzobeera osanga waka nja kupiikinga waka nja kukubira ondagirire bulungi ewaka nti gye nkupiikingewo nga nja kujja nkupiikinga by then era bwe tumala okumaliriza nja kukomyawo kale yakuba nkulinze Hasfa Wange okimanyi nti oyogera na bbaawo anti nawe nyini wakuze ekibuzo okimanyi nti oli mukazi mwenzi bulijjo baŋŋamba buli lwenva ewaka nga naawe ovaawo naye mbadde akagerike nyina omulimu nga gunfuga mbadde abasinga obungi baŋŋamba nkomewo nkyekinga omukazi bwenfuluma toyomba n'ennimiro ginuma ina n'essenyiga okimanyi nti buli lwenfuluma ennyumba baŋŋambye ebbanga ddene lyonna olaba nange nabitegedde nti noyegwange nange weddabonaabona omuliro bungi okyansiba mu muliro nsula mu muliro obeera mu bwenzi osula mu bwenzi obeera mu bwenzi tonkuya nakutegedde ddadde obwedde oyogesa omuga nkutegeera bulungi nti no yeggwe buli mwezi bulijjo mbonaabona nsula mu muliro mbeera mu buli amasangawo nakutegedde ddadda FM ekiyita buli kyemuziki ekisinga ebyampuna ndakiika 28 zakaita ku ssaawa emu essimu zaffe nzigule yita ku notinya emunya 2152 ne notinya emunya 2152 3 Endobeso eno munabadde nakutegedde dda senga wantegedde dda lwaki tosirikako kale onguddemu kakati obadde okkiriza oli omulala nga ze kale onguddemu kakati kiki nze neekaza ebisayisa bingi kumakya naye nakacwa omusajja nakwana nga ye bbaawe yennyini nga buli ku ssimu obadde tomanyi yali mu kupoloota n'okkiriza oluvannyuma n'agamba nti owange nakachwange bbaawe yennyini okola otya bbaawange nga antaddeko kalifu omusimuulira ddoboozi kuba wabeerera bbaawange mansobola okuba ne bwe mbanza okusika kakati ono aliwulidde
Alina aliwulidde. Kakati kandabula abakyala ebintu by'okusimu teweetotula. Leka nange nkole omulimu gwange munnange. Omugamba tata Kaswera alina kutegedde ddaza badde kusaagisa. Naka. Wange. Wabale kuweereza ssebo. Kale. Ono musajja wa Kabaka nga bulijjo basooka kwabula zikusooka sinziira na mama Wokota. Na mama Wokota bakwagala kaakati. Omwami oyo omulabye kyakoze. Omuwadde amagezi ng'ate oyagala kutta muntu Mukunja. Gwe wandibadde ogira nze bwe mbeera nze. Bwe nandituuse wakati nga mutokota. Ne puresa zinkuba eri ne mbivaako. Lwaki mwe mwagala puresa zikube nze? Mukunja omukyala nga mugumu nnyo taliimu yadde okutya. Alabika agamba ekijja kijje nze nakukoowa. Ono Nakato gangu. Webale nnyo Nakato eggangu nayiseekawo ewuwo. Nenkulengera ng'oli mu kwoza ngoye eggangu awo. Ne ŋŋamba Naaka. Njama kachono mutumira mukwezi wabula Mukunja gwasinga mu kino nsinga nnyo programu yeyo enyumira Mukunja wabula nensaba yonna gw'oyagala okulobesa Mukunja mwebale okuweereza kale Mukunja esebo webale kuweereza ssebo kale dadi sempi jja Bosco ndi wano Ssemoto omusajja oyo omukazi agobe ogwo musege agobe tetwesembereza benzi. Mukunja ameti nakachono akuza omujaneti naye nange mukazi yeekaza bamukutte ate yeekaza mbajjako bujja seeyongerayo kasitongamba nti nze bbaawo mbajjako bujja seeyongerayo seeyongerayo nze tumiddeko maama wange mukyala Jimusa Ekabimbiri. Kale Weba nituweereza. Kale sebo. Oyogerako ne mukulu Kasamba aliringa mu ggombolola y'ekituntu. Yes sebo. Kaakati njagala okubuuza omukazi okumanya abakazi abenzi beekaza. Era simanyi lwaki awoza abadde amumanyi. Ebyo byonna ng'omuntu amumanyi. Omukazi munzi bannange. Nze wemba nze todda wange. Era nsanga obisibye ng'ogenze ewammwe. Mukunja musibye mutamu bali programu ya mwenyumira nnyo. Bala nnyo empeereza zammwe nze Susan wane Makindi. Naye omala oyo muyaye nnyo mwenzi. Ekyo yeekwasiza bwekwasa. Bannaaye abakyalo batwagala kisimanyi na kumanya. Naye tubasabire batabagane oba kinaasoboka olunaku olulungi. Since good morning, Kansala Jamile Ntebe. Leero omubbi bali mu kutterubona. Maama nnyabo ate yeekaza. Naye musajja gw'okimanyi omukyalo oyo yakoowadda. Bannange takuwaddeemu katiibwa. Wadde gamba nti munaye omusajja wange angudde mage. Bannange oba alaga atidde oba kiwobula yeekaziza. Tombuulira ndeka n'omuzandumyamira nnuma. Ngaani gw'okinaggukirako nga nze yakuwasa. Eyo embwa fulumya. Katonda wange ntumigako Mase ku Midist Arcade Kikuboko jasayunga makanika wa Picha Mejera Ticha Maria Kusavio Mama Viani Munkonge Mama Namirimu ne Tata Kasoze Ekisule Mama Hala tukujoine ntema isengo leto obugonvugonvu yaja diva tunge chalani obisisimani Magoti Dumbe Kamocha Maima Nyoma Jamire Najera Nyama onye Mochiga Julie Ampere mbagala nnyo Mukunja nakachwa ne Amo